Omuyimbi King Saha kyali mu kwekola munnange e Dubai kikabuka. By the way, omwana mulenzi ono alina show esayidi eno kw'ossa ate ne mwana muwala munnange ate Winnie Wamami bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ate nga ye munnange wali Don Chris yeeyongedde munnange ate okulumya esayidi eno wali ng'asinzidde mitala w'amayanja ate nga ku sayidi y'emu akatambi akabadde kafuuse ensonga wali akabadde koogeza abamu obwama kakati nno Weasel munnange ate ne Alien Skin bazzeemu ate ne beegwako esayidi eno. By the way bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bampita Jaminati nsinziira ku Jaminati Yugi naye nno kansooke nkutegeezeko ko wali munnange ekiri wali e Dubai bannange. King Saha abaddeko kaawo ku live kw'ossa ate n'okubeera nga amiitinzeko ne Gaayo ono munnange wali Ali Banks yamukubira munnange wali drop. By the way omanyi Gaayo ono content we abeera w'amazina wali yakuba akalango wali ng'ataddemu amazina mwana mulenzi ono King Saha engeri gy'agenda okubeera munnange wali e Dubai akatambi ako by the way katredinga nnyo era King Saha n'agamba nti nno ndi musanyufu nnyo okubeera nga nja kumiitingako munnange ate ne ku mwana mulenzi oyo munnange ate Ali Banks wali wona era nga kyaddaaki bamaze munnange ate ne beegwako awo mwana mulenzi munnange ate Ali Banks n'amuziniramu kaawo ku buzina awo ne King Saha n'amugamba ono abusobola ne King Saha naye n'abugezaamu kaawo naye nga munnange byebyo ebikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi. Jjukira nti n'abaddeko keera awo nga boogezako okulaba abaddeko ko n'abamu ku ba TikToker by the way ab'enjawulo babadde nga bali mu going crazy era nga boogezako okulaba akatambi ako. Wano nkulinze kale sina kyakola kale ndi wano nkulinze baby kale sina kyakola mama n'onfumbisa emmere mama ate gwe nodda mu kava gwe kale nze ndi wano nkulinze baby nze ndi wano mukwano gunnuma mama nze ndi wano nkulinze mu kava wange yogerayo ekigambo kimu ggwe mama mbulira essaawa zojja okundaba mbulira kyogenda okulya gwe bebi mbulira nze ntegeke ki gwe bebi ŋŋamba obulamu ze mbutegeke bebi olaba obulamu bunyuma nnyo kale naye ate wobaawo kikumi boyi naye mukwano kankugamba ebyange kale ndi wano mweno omutima guluma bebi wotalabika kale nze emmere yonna munange ndyataba mukwano mmala kulabako awo mutima gwonna mama guzo. Ate nga ku sayidi y'emu yo Winnie Wamami munnange naye abadde sayidi eno jjukira nti nno lubadde lunaku lwa birthday ng'ali mu kwesettinga esayidi eno lunaku lubadde lwa birthday ye munnange era nga by the way agenda kubeera nga agicelebratingira eno munnange ate e Dubai. By the way osobola okuwandiika awo n'ogamba nti no happy birthday munnange ate to Winnie Wamami wali wonna naye nga jjukira nti nno nakusuubiza nti nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku muyimbi munnange ate King Saha esayidi eno e Dubai naye nga byebyo ebikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi munnange ate King Saha ate nga ku sayidi y'emu Don Chris nno yeeyongedde munnange ate okulumya esayidi eno nkugambye ali mu kwekola wali ebintu ku mukutu ogwa TikTok. Mwana mulenzi ono abadde atredinga nnyo by the way munnange ku mawulire agabadde gatambula awo nga geekuusa munnange ku bufere byogeza abamu munnange ate obwama esayidi eyo naye nga ku mulundi guno munnange abadde eno yalaga nti nno ali munnange ate mapozi ge wali era nga boogezako okulaba akatambi ako ng'ali mu goyingamu crazy. Bannange bantu bange ndi mutulo naye akasajja katukuba kakota Don Chris atukutte kakota omukuwo bannange tujogeddwa bannaye atukubye kakota omukuwo omu buli omu disciplinary committee etudde ate anko yayiyeemu daddu links kati byebyo nno munnange ate ebiri mugenda mu maaso ku mwana mulenzi oyo munnange ate Don
chorus era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawo awo kankugyewoko nkyekinzeko ko wali ku muyimbi Alien Skin munnange ne Weasel so bwe bazzeemu munnange ate ne beegwako omulundi ogwokubiri. Twasembayo wali okulaba akatambi by the way ku mulundi guli Weasel yali agenzeko ku Fangoni ne bagoyingamu Cow Crazy munnange. Kakati era ku side y'emu beeguddeko nno babadde wali munnange ate ku street ku luguudo wali omwana mulenzi munnange ate Weasel awo ne yeegwako munnange ate ne Alien era nga boogezako okulaba akatambi ako. Weasel kw'ossa ate ne Alien Skin bwe nti bwe nkoze okubakyekingako era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange kasita obeera nga osubscribinze wali wonna making sure nti nno olikinga video kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.